nangaba kusibudde naye bwera ganto ozadde omwana la ganto ozadde omwana muwera ganto ozadde omulamu daye mulago okole daye nonya omwana siwonanga ekyomusulu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira Nkwaniriza nnyo omulungi alaba Delta TV. Nze Nasali program Ebintu Bizibu. Kansibe nti oli bulungi era kansibe nti buli kintu kitambula bulungi. Nga wentera okubagamba tebizibu by'abantu tebiggwayo, tebijja kubeerawo, tebiyinza na kuvaawo, wabula tugezaako akatono ke tusobola okulaba nti ate tukyusa ku bulamu bw'oyo abeera mu buzibu. Olunaku olwaleero njagala okusokera ddala okujjukizaako katono oba okuzzaako emabega katono gulinga omwaka gumu emabega otyakuleetera abakyala abooluganda babiri. Omu yali mukulu wa munne era nga mubimanyi nti okula n'ogenda n'ofumbirwa bw'otyo n'oyagala okusika ku muganda wo ku mukono nono bwe yakola namuleeta waka ne babeera bonna wabula ate ekyeyamusasula oba kyeyasalawo ye okukola kwe kwali okuba nti ate ayagala omwami wa sisita we yayagala mulamu we omuntu kubanga obusungu nga bunzita nga sina kye nsobola kukola mukadde ako oba naye nga mpulira nfa mune nga ngendewo omusawo nga ngamba buli kimu ngera ngamba era ye nga nkakasa kubanga nali ndimu kali kadauti ngamba tekisoboka nangamba manyi okundaga buli kimu nga bwe yaleetanga eddagala bwe yakola ki anabe yali wanga nangamba oyo obwini ogw'omugunjo ogw'omusanta egwatta omwana wange naye ng'omwana wange yali abiyingiriramu omuzimu gwe okyannumba ng'omuzimu gwe olina amagezi kuya kwankola gwe okay. Okay. Ndowooza bwe kityo bwe kiri. Ebyavaamu gwe ayalaba show eyo obitegeera bulungi n'ate abitegeera kati ngezaako okuzzako emabega. Akaseera katuuka omukyala mukulu neyekyanga n'agamba okay sister bye yankola byali bingi atujjukira bulungi nti ono omukulu mwalimu n'ebyokufiirwa omwana n'ebirala bye yayitamu. Kakati akaseera ne katuuka omukulu n'agamba okay bwekuba kufiirwa mwami katumufiirwe katugira tumusannyalaza abeere nga takyali musajja oba mutegeera bulungi bwe kityo bwe kyali. Abalaba emboozi eyo abakyala baali bangi abaali oba oliawo abaali bagala okukola ekintu kyekimu ku sayidi y'abaami baabwe naye ng'osobola okwebuuza lwaki tutuuka kwembeera. Abalala bali beetaaga nnyo omuntu akola ekintu ekyo afaanana atya, ebintu ebyo babikolera luddawa, ebintu ebyo ddala gyebiri tebiriiyo. Abaffe ebintu bino eno mubireeta bulesi ku TV just okubba abantu oba mubitegera ebyo byonna byali bibuuzo. Abatwogezaako okunoonya omwami twalemererwa kale no mukulemererwa ne tutakoowa ne tuba nga tugezaako paka olunaku olwaleero bwe tutambudde tuje eno musayidi eno tuli mu Basoga kati gye tutambulidde olunaku olwaleero akacyansi bwe wakatuwadde neera nga bw'otulaba nti omwami ye tagenda kusobola kwogera wabula atsenigidde omukyala gwakola naye okuba nti agenda kuddamu ebibuuzo byaffe, ebibuuzo ebyange n'ebyammwe abaali babuuza ebibuuzo. Kale no yensonga lwaki tutamudde olunaku olwaleero tumusisinkane then tubeko kitwogera oba tubeko ebyokuddamu like nga bwe mwabuuza ebibuuzo. Ke kaseera kano kennyini negatiddwako omukyala agenda kuba tubuuzaako ate era tugende mu maaso. Nze Nasali katoba omukyala tavaako. Nyamusanyusa okulaba.
Kale nange kusanga. Kakwatireko. Obulamu buli butya? Obulamu si bubi butambula bulungi. Anti kaseera ka COVID. Era butambula mpola bwetyo n'embeera eriwo. Katono nnyo nga sinagenda maaso. Machachi bakagagulako banga sidde ne mabega abantu bataka kugenda okusaba. Bali bagalawo amachachi fene era nga tulowooza nti n'amasabo ate abantu bagamba nti amasabo sabiro si kintu kyakulogera mu bantu era nago baali bagaggala naye ng'era omuntu osobola okumuweereza kuba tuweereza abalwadde baffe wakuba essimu opaakinga n'omuweereza olukubuulira kyayagala kasita aba mulwadde mukadde abapya tetubaweereza asooka kujja ne tumukebera then ne tulaba ekiddako. Mu kaseera ka COVID abantu bali tebatambula naye nga mugezaako okuweereza eddagala. Tusooke tudde ku kyaffe ekitulese olunaku olwaleero emboozi gye twalina nga bwe mbanyonyodde abantu baagala okumanya ekisookera ddala ebintu bino bye mukola ebintu gyebiri tebiriyo ebintu gyebiri era bituufu era ne babitukolera babirabako nga gyebiri era bituufu. Omuntu ajja nakugamba nti nze waliwo embeera etatambula bulungi n'omwami wange njagala bamusannyalaze abeere nga takyali mwami that is nga takyasobola kwebaka na mukyala yenna mwe ku sayidi eyammwe kiwulikika kitya? Waba akyagala tumukolera naye tusinziira ensonga eva kuki ne tumubuuza lwaki okikola. Ffenaffe tulina abakulu baffe abatutegeerera empewo z'obujjajja bwaffe zituyamba ne tuteekawo eddiiro ne tunoonyereza ensonga lwaki akikola kati kwe tusinziira okwo. Weba ensonga si yamaanyi nnyo tutuula ne tumukansolinga ne tumugamba olina okukola bwoti ne bwoti omusajja ajja kudda mu mbeera ne tumugamba ne tumuwaakaawo eddagala lino lya kumugonza nga tayomba nnyo biki bwe bityo wali bagaanyo tereera ddeni okomewo tulabe n'empisa ne tumugamba n'empisa nakyo kikulu. Oyinza okugamba tusannyalaze omwami naye nga naawe ebikolwa byo si bituufu empisa zo kati tukuwa eddagala abe nga tayomba nnyo bw'aba alwana nga talwana nnyo nga naawe odda mu mbeera obuyonjo okuyomba kuba olumu abakyala ffe okuyomba ffe otuleetera abaami kati awo eddagala lyetukuwa n'okozesaako ebiba biganye ddeni n'okomawo era ne twongera okutunula mu mbuga ne tulaba ekyokukolera. Singa kasokelena kwekyo singa omuntu atambula nga bw'ogambye nti najja okumujjanjaba ne kigaana ng'omugamba atambule addeyo singa ekintu ekyo era kigaana oba ofuuse mubbi oba wabeerawo ensonga endala ebeerawo kubanga kulwangiza wemba kute sente zange nenzikuwa mbeera njagala ekintu kikolerewo bwe kigaana ebirowoozo yange bitandika okulowooza ekintu ekirala tekisobola kugaana nga bwenkunnyonnyodde tuwoboze nti oyagala kusannyalaza mwami tusooka ne tutunula mu mbuga yaffe ne tulaba embeera eriwo lwaki okikola kuba abakyala basinga balimba ayinza okujja ng'empisa ze zembi nagamba njagala mugire bwe muti omwami wange nga tayenda takola ki kati tunulamu ne tulaba webibanga ebikolwa byo ebibi tumuwa eddagala jasi erigonza omwami nga waba ayomba alwana ng'ebyo abifaako ne tumugamba naye kyusa mu mbeera zo webiba ebyongeera akomyewo nti kuba kyemmanyi bikola waba akomyewo nti njagala kiri nga tukimukolera naye nga tumaze okumukansolinga. Apart from okuba nti mwe okwata eddagala n'ogaba obugabi abalwadde mubawa that part of counseling kisobokera ddala okuba nti omuntu ajja ng'alina ensonga emuleese n'omukansolinga bukansolingizi n'atambula n'agenda nga tumugye kwadde 10 era aleetayo obusente bw'aleeta kuba kati tutunulamu ekizibu ekiba kyamaanyi era naawe olaba esente z'omugamba wekiba kitono kisinzira ku kizibu ky'olina. Abantu nga tukyali kwekyera ddala bagamba nti nasali ekintu ky'okusannyalaza abaami ekyo tekiriiyo abasawo wano
balayika batuteeka mu mbeera ya kutujjangako ssente zaffe fe olwokuba nti tuba tulina ebizibu by'omu maka twagala okuyigiriza abasajja empisa n'ebiringa ebyo like muleeta ebintu ebitawanyiza ddala abantu nyo omuntu nalowooza nti bwe nakola nange bwenti ne bwenti kijja kukola wabula ti olutuuka eyo ebintu ebitatambula bulungi ekyo ekyokusanyalaza tukikola era bangi betukoleddeko ne bajja ne baleeta ebyeyanzo ne batwebaza nga kikola naye pozi nga tukuwadde eddagala n'olema olikozesa mu bulungi gwe n'olikozesa mubi kuba abamu bava ku ndagirirwa n'akola bibye gwe tukuwa tulina okulagirira kola bwoti ne bwoti ne bwoti nga bwe tukugambye wetwagala olikozese pozi nga gwe mwennyini ate ovuddeko naye tukuwa n'ennamba y'essimu otukubira era ne tukulagirira ekyokukola tekisobola gaana okkiriririza ddala mu kintu kino nti ddala Katonda waliwo abantu beyawa amaanyi tukibe nti abantu abasinga babyesibako like abafere tubawulidde bbanga ddene yes abafere bangi gye bali era be bali twononera omulimu gwaffe neyeerimbika mu busawo bw'ekinnansi naye nga si musawo ne era w'obozze ffe tukugamba ekituufu ne tugamba abafere gye bali netwala ekintu kino wekikukolera kuba tusobola okugamba ssente katugeze like ne tugamba nti mitwalo 10 ne tugamba leetako 5 ne tukuwa ne tugamba komawo ng'omaze okulabako omaleyo balansi kisinziira ku bulwadde sigambye nti buli omuntu mugamba mitwalo 10 ne kisinziira ku nsonga yo abantu batenda abasoga obulogo mwe mulogo okusinga ffe Abaganda abasoga wale abatidde naye kyekituufu abasoga balogo muloga mutambuza n'abantu ekiro simanyi ne mubalimisa ne mukola biki okitegeera era omukazi yenna nga oli mufumbo omusajja we nagenda n'ayenda ng'ayenze ku musoga oyinza obutaddamu kumulaba obulamu bwo bwonna miti migijjawa tujijjenera busoga tutambula ebitundu bingi nga tunoonya emiti egimu give mu Buganda ewammwe buli wamu oba kyetaagisa kugijja Kenya buli wamu tujjawo emiti ne tukunganya ne gitukolera kye twagala nakulidde ogera ku kintu ky'empewo nammwe mulina empewo right tulina empewo z'obujjajja bwaffe kuba embuga eyaffe yansikira n'okuva ku bujjajja bwaffe si ffe bano abeerimbika mbu mu busawo Obuganda wa ffe tulina ogendera ku by'obujjajja bwaffe ebyobuwangwa bwaffe si ffe bano bosanga mbu baagula amayembe mbu oba kiki tuli ku nsikirano ya bujjajja bwaffe n'empewo zaffe we ziri embuga yaffe ekola mugenda kola mutya okuba nti muva mu kifaananyi ekyokubayitanga abafere because kyekiriwo wonna eno mu busoga mulina namwe kaŋŋambe nti mulina ababatwala mulinayo like nga bwe tunagamba nti nno kino ekibiina kyekitwala abasawo abali mu busoga tulina abakulembeze baffe naye lwakuba nti bano abeerimbika mu basawo Abaganda ab'ekinnansi be batwononera ekintu jjukira ye ateeka eyo ekintu kye ng'omukulembeze tamumanyi akola ebintu bye mu nkukutu teri buli kale oba ŋŋambe ntya akola ebintu bye mu nkukutu abasawo bano abakulembeze baffe nga tebamumanyi ye naakola bibye be batwononera naye nga ffe kyemmanyi abakulembeze baffe abatutwala kuba naffe ebyobusawo Buganda birimu nga onagamba nti ono pulezidenti ono minisita ono yakola bwati era teri atatumanyi wano embuga z'abantu oba ebifo by'abantu bingi byotuukamu nga tebitegerekeka ewamwe mukikola mutyaye mwe bano abagala enzijjo y'abantu kubeerayo mu nzikiza ne mubakuba emiggo waliwo gye nagenda bali abantu baali bakola nabo emiggo ne bagamba mbu amayembe gaze ne gabakuba emiggo naye nga bagaddewo abantu bennyini be bakola nabo emiggo ffe ewaffe tetuggalawo era bw'otuuka tukwanyiriza
ne tukulaga awo okutuula kuba ewaffe bakasitulina abalwadde bangi tugendera ku order ku line otuuka ne tukulaga awo okutuula we tukulaga awo okutuula asoose na yakuba ebizibu buli omu alina ekizibu kye oyinza okujja nga gw'olina ekizibu kyo toyagala nze nkimanye nange ndina ekyange toyagala nkimanyi omu ku omu tuggulawo oluggi ne tutuula buli kimu ng'okyerabirako alive. Ebintu bino byembuuza babimbuuza nnyo nange abankubira amasimu. Abantu bagamba bwe bajja mu basawo basangawo abantu bangi nga batudde abamu bamanyi okwenyumyako naye mbo bagamba bukodyo bwammwe mu abasawo okuteekawo abantu kati nze nenzijja netandika okunyumizaako ono kumba ono gwennyumiza waawo kati ono gwennyumiza nga malayita eri gwabeera munda nga jakubulya olaba olina atudde wali agambye nti nayo alina ekizibu ky'omusajja omusajja ayenda akati omusajja tamuwa kakati biki kati ngenda okuyingira munda byonna nga bebikugambye kumbe tolina kuwadde nejjajja ku mutwe bali be balina okusomeramu then okutuuka eri munda buli kimu nga bakigamba kati ffe bw'otuuka wano nga bw'olabyeko abo abantu nga batudde awo tetumanyi nti oba ono avudde gundi oba ono avudde Kampala oba ono wa Jjinja oba ono w'Emayugo oba ono waawa naffe tubalabira awo nga bazze tulina ekitabo we tuwandiika abalwadde abapya n'abalwadde abakadde kati bw'otuuka ne bw'otanyumya nti onyumya bizibu byo oluyingira muno gwe mwennyini tukubuuza oyagala ki oba oyagala onogamba oti njagala kunkeberamu tukubuuza oyagala bajjajja ab'omu bbanga oyagala ba ku mutwe olina nabo mu bbanga ab'omu bbanga ge mayembe gegogerera awo mu bbanga nga tolaba nti oba ono nze mwennyini nze ali kwogera ne bakubuulira kyoyagala nga naawe oli awo otunula kyonna kyoyagala ogamba nti njagala wa ku mutwe kuba waliwo abajja ng'agamba nti nze ntyo abo bajjajja ab'omu bbanga njagala ba ku mutwe kyoyagala kye tukukolera nange nenjaga kulaba ku bajjajja ab'omu bbanga kubanga like eddoboozi ne liva mu bbanga boti n'owulira ddoboozi nga bakunnyonnyola ebizibu byo ng'obuuza buli kyoyagala oyinza okujja oba ati omusajja we oba yandekawo oba biki ng'oyogera ne bajjajja nga nze ntudde awo nsirika ne mukulu wange naye ng'atudde awo ng'oyogwe mwennyini weebuuliza buli kyoyagala nga teri nti oba nze poozi kyotategedde kyensobola okunnyonnyola nti bakubuuza kino bwe kiti kituufu oba si kituufu gwe ne weebuuliza bajjali tulina kuba ffe olaba embuga yaffe ya bujjajja tulina mu bbanga ge muwulira oba wagendako mu mbuga simanyi zowulira endege mu lusogo manyi ffe tuziyita endege simanyi mu Luganda baba baziyita batya ngo bikubuulira buli kyoyagala oba oyagala ku mutwe nga lubaale waffe ow'obujjajja alinnya ku mukulu waffe n'akubuulira. Ebyomu bbanga biyinza okuba binyuma kubanga sibirabangako njagala mbirabeko naawe oba oyagala era ng'ojja tukukolako. Bibuuzo bingi bitwebuuza ab'omu bbanga nze sibalabangako abalala babalabako nga boogera omulala naye ayagala okubalabako nga nze kwegamba bingi byoyinza okwebuuza. Amayembe kyeki? Amayembe banakunnyonnyola ntya kuba oyinza obutakitegeera naye gebyo ne bajjira kati simanyi ngeri gye ngenda kunnyonnyolamu. Amayembe ge gagogerera mu ndege be bayita ensaasi. Kakati tuyawula tutya abantu bano bagamba bagula amayembe oba kale amayembe amagula ego ge gaki oba ge galuwa oba g'omanyi gago? Amayembe amagula kizibu nnyo okwawula kuba abano abeeripika mu busawo Buganda bo bagula naye nga tebamanyi nti oba kulagula oba kiki nga tebamanyi. Jesi wogenda n'ogula ekintu kyo nga bw'onaagula ekintu kyo nga katugeze ku bizigo oyinza ogula ebizigo naye nga tomanyi nti bino diipu bino si diipu bwe bityo we biri naye kati era kisi gwe bw'ogendayo era ekizibu kye ne bakikukolera otegeera nti bano bakola ki bakola. Oli mukyala nabyeko abasawo abaami abakozesa ku balwadde baabwe
ekintu kino oyinza kukinyonnyola otya? Wano ewaffe tekiriiwo, simanyi oba ew'abalala weekiri, naye wano ewaffe tekiriiwo kuba naye ng'otera obbiwulirako. Era nange mbiwulira. Naye wano ewaffe ekireetera obuzibu, oyinza okuba mukyala nga ggwe ozze n'ebizibu byo okwambulula nga talina abakongozi bakyala, kati teri musawo musajja asobola okunaaza ggwe. Naye kati wano ewaffe nze wendi mukama wange si yagamba nti oba agenda kukunaaza nga bakuwadde eryokwambulula kuba tulina ekifo w'onaabira. Abamu mu nnyumba zaabwe waliyo tayiro tasobola genda nnaabiramu, mu bibuga gye babeera tasobola, tulina ekifo wano w'onaabira. Nze mwennyini nze tabula eddagala nenkuwa nenkutwala awo okunaabira nenkugamba gira bwoti ne bwoti onaabe. Ekireetera abasajja okusobya ku balwadde agenze omweyambulidde ye musajja gw'oli mukazi kati olowooza ekiddiira ki? Naye wano ewaffe tekiriiwaawo. Anti abamu bagamba nti jjajja asobola okwogera nagamba oyo mulwadde nno musiimi tomuleka kugenda alina okuba mukyala mbu ng'awo omanya byebyekiwaani bino abalitwonoonera ebyobuwangwa bwaffe. Abantu bangi bazze ku nnono. Twalabako Hassan Ndugga wano eno ng'agamba nti nze banayinzizeewa ku nnono. Abantu okudda ku nnono okuddayo okugamba nti kati nzizeeyo nkole mu nkola ey'obujjajja, tugambe nti nno biba bizibu nga bimuyinze nga bimutuuse najjukira nti ddala nina okudda ku nkola eri. Simanyi na kumanya si bizibu nti biba bimuyinze, naye bw'omanya nti ebyobuwangwa byetaagisa obiddako kuba olaba lubaalo waffe alinga Katonda, kuba naye amanya nga Katonda kuba naffe tusinza. Sigamba nti we tulina lubaale tetusaba tetusinza, tusinza tugenda mu makyaki ne tusaba. Naye bw'omanya nti ndina ebyobuwangwa by'obujjajja baffe ndina okudda ku nnono kuba teri kisinga bya buwangwa. Abamu babikkiririzaamu, abamu tebabikkiririzaamu. Naye kati ndaba ennaku zino babitandika n'obikozesa mu kyaki. Kyaki nejjula abantu naye nga bali ku byabuwangwa, naye nga bagamba tuli mu kyaki, naye nga bali ku byabuwangwa. Mwe ne babasiba amaaso, naye nga bw'omanya nti omanyi bagamba atanneekoona batamanyi kubuuka. Naye bw'ofunako ekizibu n'omanya awo otegeera oti obujjajja gye buli n'otandika okwefaako. Ebintu by'empewo bino bimalidde abantu ssente. Abantu abasazeewo okudda ku nnono bazzeeyo naye nga abantu balina okubakolako era abakolera ekintu ky'onogamba nti kino akikoze kiwedde be batono. Simanyi oba ekyo kimanyiko bulungi, simanyi nesezewamwe n'obusoga abantu abo beerako empewo mitendera ki mwe balina okuyita oba mwe muloga bulozi nga abantu abafanaganako bwe batonga temubakolako. Tosobola kuloga muntu nga tewali kigendererwa. Sisobola kugamba nti egundi ayise wano kamuloge. Kisinziira. Okay. Still nga tuli ku ekyo bwe wabeera nga ddala waliwo ensonga erogesa omuntu, temuwayoko kacyansi n'ogamba omuntu nti katukole mu ngeri bwetyo nga tetumuloze tulabe ddala bwa kintu kinakola. Era anti kyekyo nga we tusoose nenkugamba tetusooka aloga kiri kyoyagala, wabula tukola ne tukuwamu engeri tulabe wekiba kiganyidde ne tukukolera kiri. Tosobola kuva ino ngamba mpe eddagala ngende nzite gundi, tetumanyi nsonga lwaki omutta, tetumanyi lwaki. Kati awo tulina okuwa tusooka ogende katugeze waliwo bano abaagala okinga amaka, okukinga ennimiro zaabwe. Okukinga kyeki? Okusibaga amaka n'okusibaga ennimiro zaabwe. Kati gwe bw'ogenda ng'oli yasibaga ennimiro ye oba katugeze n'omumenyamu kasooli n'otuuka ewo oba n'ofuna ebizibu ogamba gundi yandoze.
oba gwe oweeroze mwennyini z'oli muwa nti genda okinga ennimiro yo kati gwe bw'ova eno n'okamamu oba n'okola ki kuba weeroze ate awo mba nkuloze naye bw'oyanguwa mu bwangu n'ogenda ow'oyo ng'omanyi abamu batya ogenda wantu nga ensonyi afuna ensonyi naye bw'omanya nti nagenze mu nnimiro ya gundi n'enkola bwe nti ne bwe nti n'ogenda n'omunnyonnyola n'akuleeta tukuwa omuvumulo n'otereera bingi nnyo betugenda okumanya nkugambye buli kintu kyonna kyoyinza okulaba nga kiri ku saidi y'abanaffe banene abasawo omuntu ajja kugamba abo bafere lwaki obufere bunene bukyalemeddewo bwe tuva mu break agenda kutubuulira ekisaddaako abaana lwaki kiri nnyo ku saidi ey'abasawo bano ab'ekinnansi ewaabwe busoga kiri kitya bantu ddala okusaddaako omwana gye kiri nti omuntu alina okufuna obugagga oba nedda katumulemu tovaako nanga abakuseebudde naye ebbaluwa eraga nti ozadde omwana ozadde omwana muwala eraga nti ozadde omulamu gaye mulago okole ki gaye onoonya omulamu siwonanga ekyomusulu ogwali omusulu kati gwe masira ogwali omusulu kati gwe masira embeera tempisiza bulungi